waliwo olugero olugamba ye lugenda lutya olugero londwerabidde kyoyagaliza embazzi kibuyaga asudde kyenayagaliza embazzi. Now basebo ne banyabo apparently amawulire agaliwo gobadde tosaana kusubwa wadde babagezezzaako gakweka. Gwe ssebo banyaba ndaba obadde okimanyi nti omuyimbi Alien Skin ne Bebe Cool kati kabwanango okategedde akategedde wansi mu commentary section gamba nti Bebe Cool Alien kati kabwanango byasookanga rumors. Remember Bebe Cool agenda akola akabadike era nga bwe tukimanyi buli omu akimanyi n'omutakiraba just purposely to extort money from the government or from the NRM government. Atekawo kebayita unstoppable nenga mbutufu olaba context oba ekinyusi kya unstoppable nga wallahi tekiriwo era eno omuntu alaba agoberera ebyobufuzi yategerera nti kano kali kabadika sente era mu launching ya unstoppable fenna twalaba Alien Skin kosane Bebe Cool be bali abasaale mu nsonga eno ba mu nteekateeka eno. Kijja kitya NRM Secretariat etongoza campaign zaayo kigambibwa mbu Eddie Kenzo abawe ekiteeso nti tugenda kuyimbira NRM ne tubale tusaba abayimbi abayimba ba regions baba bayimba mu regions zaabwe. Ebbanga lyonna Bebe Cool yabadde akwasaganya ebya performance mu NRM ku mikolo gye babe kulwale zaabwe. This time round kirabika ekintu Eddie Kenzo yayita mabega n'akinyakula kwani ku Bwana Sali. Now Bwana Sali ayiye engeri gy'asobola nayo ofuna ku kawogo basebo ne banyabo. Bwana Sali aleta Unstoppable aleta Alien Skin. Alien Skin batandika okukola kigambibwa mbu amajja gabawudde bino si bigambo byange asinga otegera ebigambo bino ate nga ali within the inside ali on the inside. Jennifer Fulufiga Nakangubi ayogedde buli kimu njagala okole ekigambo kimu eki tambuza video ate owulire olunyata bampita simple. Bebe Cool alina n'okubatolako akawunti okubeezaayo abo abaana abaliyo abantu abaliyo aleka kati ali ku akawunti ye kuba ne Kenzo abadde ku akawunti abadde ali ku akawunti nga kwajja kubanga bo balina gwe baswalira. Ekyokubiri waliwo oba okolera omuntu manyi waliwo omuntu gw'okolera noma nti no nja kusasulwa kino tukikole tukimale mu February wa mu March tubeere ape ono yebo ali nkyataagala kuwulira ate munange yayimba nnyo yamalayo ayagala akawumbi baka abinuso baka mmeka gwani gwe bawa akawumbi okoze bubi nnyo okumalawo omukwano gwo ne Alien Skin kuba ebizibu by'olina Alien Skin abikutte okoze byo okumalawo omukwano gwo ne Bebe Cool kuba ebizibu by'olina Bebe Cool abadde abikutte 70%. Njagala abikuteeremu abadde abikutte 70%. Ze nasuulako ekiro ne Bebe Cool nga tutambala Alien Skin mumubuuze oyo jobless teri kinnuma ng'oyo omuwala gwe bayitaani oyo muwala wa Bebe Cool yaani oyo omuwala gundi oyo muwala wa Munyarwanda wa Munankola oyo gundi yoba yaani oyo yali yeekabya nga yeekwanira ono Julio omuwala onatambula naye buli kiro buli misana bwe neewolanga ssente bwe nazijjanga ku akawunti yange naye kenyini namwewolako ssente ne ntuuka ekibuye ne musasula ngangula misango gya Alien Skin. Omwana munnange erinnya limpadde abaana bano bategeera bamuyita Lecho. Kituufu, thank you so much Lecho. Naye kyannuma nnyo oyo omuwala Lecho okunfuukira ekizibu n'agaana okwogera amazima. Naye kenyini namwewolako ku ssente ye nga tazimpadde ng'azimpoze ne ntuuka ekibuye namusasula natuma na musirikale wange okweta ssente ezo n'azimuwera ekibuye ku woteri ya Luna. Natambula naye mu buli mbeera mwe nayita bye nayitamu ne sente zange ze nakozesa. Oyo omuwala naye yayimirira ku app n'anvuma namukwasa Katonda omuwala oyo siri musonyi wate siri mwagala
natambulanga ate nakisuubira yensonga ki natambulanga n'omuwala oyo n'omuganda wa Alien Skin oyo lekyo mu byonna kye njagala obbagamba kiri bwe kiti saagala oddemu olowooze nti Bebe Cool yakufunamu akawumbi oba biliyoni Bebe Cool tebamuwanga ku ssente za kampeyini zammwe abaana abali mu kampeyini buli muntu aliwo tamanyira lwakeesa naawe oba oyagala okujoyininga agenda enkya oyimbe Bebe Cool ajja kussa ku lisiti sente we ziri jjajja kuwa bw'oba tolina bugumiikiza obona mutima mu bulamu buno bwensi bonna bwe tulina tobeerangawo nga tolina gw'obanja oba nga tolina w'osuubira tobeerangawo nga tolina gw'obanja oba nga tolina w'osuubira ofubanga nnya tisa okuba nga olina gw'obanja n'oguba mutwalo naye n'obanga mu nsi n'ogw'obanja tomuyina nga gw'obanjibwa Bebe Cool akutta ebizibu byo byonna naye agenda kubita otegeera ensi bwezito walina kampeyini ziggwe olaba ebyo ebintu bye baanona obusaale ewuwo kamera ze baanona kusekedde oyinza olowooza nti baddamulira mikwano gyo linda kaggwe nze nabadde wanto nejjono buuza nabadde nfotoinga fayiro zange buuza nabadde n'omusajja gwe bayita oyo Alex oyo gwe mwita Alex oyo wootonta akunyumizeeko akunyumizeeko kampeyini just ekyakutte mu katono akalembereza akasirikiti bwe kati linda ziggwa bwe ziti February ojja kuwulira ensi bwe zitowa bw'otadduke mu Uganda era gidduke mangu kamera tebazitwala tebatwala obusaale tebatwala ebiki obubazi n'obuyonjo n'amajambiya toyina omusibe luzira beyogero bimanyi toyina statement gye wakola tewakola statement lindirira kugataliika enfuufu n'akasuwa k'obadde oyina nako kakutudde n'akasuwa obusuwa k'obadde olina nako kabaludde mulyebuulirira ddi ekyokutegeera kya buntu oyitegeera ddi olubeerako ddi awo n'obamu ku magezi amatono olaba nakuyita buyisi kola addition statement n'ekulema ku fayiro y'ensambya nga tokibe nakola addition statement nakutuusa nalwana paka wa state chief state ng'oyingiramu nga namwe mulimu fayiro temugimanyi mubale kyo temwagisanga temugimanyi ewa chief state temugimanyi siza nazirwana yewe mbana rwana zavaawo oba zakakana so buli muyimbe avuma Bebe Cool oba avuma Kenzo totawana kuvuma muntu n'omu tambula ogende mu kampeyini oyimbe funa gw'olipira funa gw'onomanya akuteeka ku lisiti naye sente za buli nnaku zo batosuubirayo linda obanje mulekerawo ovuma abantu nti guntantutte guntampadde mulimu gunte yampadde mulimu gunte tanfaako manya nti olina mwezi okulya za nnaku mmeka n'okusula kola ogenze ku lisiti yaani ogenze kuya Bebe Cool ogenze kuya Kenzo ogenze kuya Fina Masanyazo bayalaga di buli muntu aliyo ngayi buli muntu alinayo gwaliyo naye naye Bebe nalabye gundi ng'ayogera nalabye Butcher Man ng'ayogera ng'agamba mbu simanyi ejjusa n'okuva mu Firebase Katonda yalyoka ne yeekweka kibi nnyo obutabaako ky'osiima ku bantu nakyo bajjukirako Bayibuli eyogera ku butasiima Bayibuli tugamba kati nno musiimenga ebirungi bye mulina kubanga omuntu atasiima n'akatono kalina kali mugibwako nekongolebwa oyo alina mumanyi lwaki teri muntu alina mukisa yayagalwa nga Butcher Man nga yayagalwa Jerusalemu sale obulamu bwalimu bamugulira n'amaka agawedde Jerusalemu yakusasulako ku milioni 3 yasasulawo ennyumba nakwasa ba 108 ne mupangisa awe makine nga lwaki oziguzeemu enju n'amaana aggulira enju kati gy'olimu nze Jerusalemu tampanga na ku milioni 10 njogera nga nta Katonda nga kwaliko donga mundi kodinga
wadde 10 sina mwe nali nkisayininze kabeere muzeeyi sikirabanga nako wandizijjeewa mukazi waavuga motoka ki mwali mwevuga gwovuga motoka ki wali bwevuga abaana bo basomera wa baali basoma lwaki temusimbanga ebyo bitono bye mufunye mu bantu wano mwaka kampeyini eziwedde wakola award ne bakuwa miliyoni 8 balukaaga walugaba otera walutemate mutawa wakane mwakola award mbuwadi za Museveni simanyi muzigabira wali ugundi kukatikati ate kyala mufuna sente zo mukole business mulekerawo okulowooza nti guno mwaka bampadde n'ogujja bajja kumpa nze muzeeyi ne mujjamu miliyoni 2 ne kiba 10 simuzzaako lugalo naye kimufunamu sisobola kumuzzaako lugalo nze njagala gye bajjero papa nti fulufu yasaninga awo 10 nze byonna ebyange kutoba nakwebeezaawo kulwana kutoba jayo papulaawo bagambe nti yasaninga 10 kikino just 10 so jeno sale bwalaba ebintu ebyo ng'obyogera asobola alumwa mu mutima kubanga ebbanga lyewamala mu firebase wadde bakuwazise busaabala wali next ku Bobi Wine tewalina wadde akayumba n'ensi bwe ensanga gye yakusanga ng'ogenze ensi muzeeyi yakusanga obbidde nga ne gatalika enfufu goberako nti wuno simanyi obutamu bwakoze buta simanyi nyama ya gundi simanyi ate bayiye Katonda n'akugjayo eyo siima ekyo toyombera Kenzo ndali mu campaign toyombera Bebe Kulumba ali mu campaign tewali ali mu kikyo tewali ali mu kisa gwa munne ekyo ne kimana ne kiba gwevuga emmotoka genda sanga campaign yimba gwa manyana akusasula naye muddayo ne mutandika okuvuma Bebe Kulu ne muvuma Kenzo oli awoza bayite ebinusu byange babisule ku gate gwani gwengani ebisubi bikola mu gavumenti siwe bikola mu state house mu buli kintu olina okubaamu n'obugumiikiriza mu kintu olina okubaamu n'okutegeera okuyimbira Museveni naddala mu abakozi b'ebikolo oyinza okiraba nga ekitalina makulu naye wano wekibadde kikugasiza bantandise okufunza nga bagamba yiyi tubadde naye muntu waffe tuwanye naye campaign zonna naye obalaze tobeetaaga obalaze nti oyagala cash money bajja mukuwa mu mabega abo bamukusabe mu maaso awo so ekyokuba nga Bebe Kulu alina obulumi tajja kuvaayo kwogera ensobi ze wakola ku Bebe Kulu ozimayireka ku pretendinga mu tewali kiriwo deka gaba munange tewali kiriwo nze era bampe buwumbi bwange bakozesa abaana bange tewali mwana wo n'omugo bakozesa ekyokubiri njagala omanya amasanyaze gwafuna ku Bebe Kulu wadde nga naye nage yakufunako naye Bebe Kulu ze big size go wali omwetaaga si yakwetaaga abaana abasinze bonna banokupushinga babukenya media bani bonna ba Bebe Kulu bakwagalwa Bebe Kulu era wonna yawane Bebe Kulu wepaba ojabira webikyuka kuno ku mikutu ate yigo okwagaliza oyagala nnyo naye gwe toyagaliza Fiki Gaza amulaba amuvinga ngobula mu bugenda nolaba nga akutoloseeko esawa ya lero nalabyo no mwana bamwadde emmotoka yani Scorpion Fiki Gaza yali asinga Scorpion amaanyi Fiki Gaza yali asinga Scorpion amaanyi esawa yali wa Scorpion bebavuga empya Fiki ze yandibadde avuga wakwata obulamu bwa Fiki n'obuvunguvunga bwoti n'omuzza wansi taina kaina taina kiddako taina watandikira ne campaign zimuyiseeko muyandikoddeyo obusente bwe musajja tuyatandise okukwata position ng'agenda mbabbala mwagenda mu baani olw'okuba Fiki Gaza okuva yaddewo wamufuulanga mukubi wa ngattozo wamufuulanga driver tewali sojja wakwata n'oyogera ku Fiki Gaza nti oba wakiri asooke bamuweeze bamuwa tewali wamupushingira n'ogamba nti munange Fiki Gaza tukolewo kiriwo kiri nakino kimugattako obadde okuba wekka nga ye alinga mawoba ali awo omuvubuka yali wakabingana n'oluyimba oluliko omwana yagala banana ekyo kiyimba kyokka kyakimala otunda Fiki ng'alina ekamini oba ng'alina epalaso watta life ye
njagala okuvaayo eyo yonna ngamba kakasa Bebe Cool ne Alien Skin bayawukanye nga matako bayawudde nga mabina ate Bebe Cool ojja kumusasula tajja kujja mu kamera kwogera naye alayiro ojja kumusasula okimanyi bulungi sente ze yakuwa ze utakolera eza coffee production gundi ye mwasoka product ze mwasoka kukwata na kusasula sente ze mwatani bali lipazo babimanyi bonna bani babimanyi naye tebajja kwogera kuba ebintu bya Bebe Cool mu bimanyi naye obulumi n'obusungu bwakulinako olwa trust gyabadde akulinamu olwa friendship ebaddewo maybe wandizi mubye nga si nnyingi naye omukwano gwe mbadde muyina nabiki byayo ne bagamba abantu betubeererawo kati yebuunya obudde bwakumazeeko bwonna akulete obeere onfuuke omuntu n'omudisappointing okwenkanaawo kyekiruma Bebe Cool. Love Master, thank you so much. Wabale kumpa bizigo birungi nkwagala nnyo muganda wange. So ekyokutegera kya muntu anabategedde tegera tategedde sibya mpaka bino sibya mpaka sibya kaka bino sibya kaka ne mujja kwekaka mujja kutegeera mpola mpola bibeera bitandikawo ebityo ekyala ebigambo Bebe Cool baleta obuwumbi bakusuulira obuwumbi tewali alina buwumbi n'abali mu campaign tewali alina buwumbi gwe walowooza nti Bebe Cool afunye sente kumbe musajja atu naye agoba gundi esobole okuyimirirawo contract eyimirirewo nakola n'abalaga kino tusobola okukola mbaboda ntubateekamu element tusobola okukola non-stoppable nebeerawo non-stoppable y'abasajja ba kofi n'alwana okulimizawo contract eyimirirewo ng'akwagaliza birungi Bebe Cool atalwana kufuna yekka Bebe Cool tabeerangako waafunira yekka Bebe Cool buli wabeera alwana okuba ng'afuna nga n'abalala bafuna Bebe Cool talwanangako kufuna yekka kino nkikubuulira naye tofiirwa ng'omukwano nga Bebe Cool mu bulamu bwo Bebe Cool batono nnyo omuntu alinga Bebe Cool mu bulamu bwo omufunanga asobola okuvuga emmotoka saawa musanvu gwekyo najja ku poliisi Bebe Cool yavuga emmotoka ye saawa musanvu gwekyo najja ku poliisi nga fayiro bagitwala ku mache wa state bagisanctioning tofiirwa ng'omuntu afaanana Bebe Cool mu bulamu bwo tofiirwa ng'omuntu nga Bebe Cool mu bulamu ogenda kulaba bana bemuwanguddemu abanya bemagezesangako obusaala bonna bagenda funa justice tunula olabe Bebe Cool alina fayiro oba badde akutte nga 8 nga ziringa zonna agamba agenda kuzita agenda bata abaga ahead tofiirwa ng'omuntu bw'atyo nze nalwana nagula fayiro zo 5 sinsobola kukyerabira 5 on my own money ne ajami sigunuza namukulaga okutuwaga emiliyoni 4 getwawa abaisambia it's my energy Mama Fina yatuwa sente za bondi neza Julius it's my energy Aka Frank about wasulanga na kwa kasajja katu yeni fatuko za tutya nze kati tuje wa sente kati tuduke. All right, oyo ye Jennifer Full Figure aka Nakangubi n'emboozi y'omusamaria Alien Skin tambuza video eno bampita simple.